ku ssomero lya Katikamu SDA erisangibwa e Luweero bategese omukolo ogw'okwebaza Katonda olw'abayizi baabwe okuyita obulungi ebigezo ebyakamalirizo ebya siniya ey'omukaaga eby'omwaka ogwedde 2025 ebyafulumizibwa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde. Omukolo guno gwetabiddwako abazadde n'abayizi era nga wabaddewo okusaba okw'enjawulo nga kukulembeddwamu Omusumba Jackson Junior Musonera. Bw'abadde abuulira asinzidde mu kitabo ky'omubuulizi essuula ey'okubiri olunyiriro lwa 26 n'asoomooza abazadde n'abasomesa ku nkuza y'abaana egwanidde. Akalaatidde abayizi abaamaliriza siniya ey'omukaaga okuba abawuliza eri bakadde baabwe n'okwegenderezanga nga batuuse mu matendekero aga waggulu. Professor Jackson Mwakali abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye abazadde obutakaka baana amasomo bo ge baagala ng'abazadde wabula babawe ebbeetu okwesalirawo bye baagala okusoma kyokka n'abayizi abasabye okugenda ku matendekero n'okusoma amasomo agaakakasibwa. Yakulira essomero lino Dayo Paulo ategeezezza nti abaana bonna 140 abaatula ebya siniya ey'omukaaga baayita bulungi n'asiima abasomesa n'abazadde olw'amaanyi ge bassaamu. Thank God for the results of USCE 2025 for the good performance we realized in our students. We want to thank God for our candidate of 2025, Senior 6. They have given us a smile and we thank God for the performance. This performance has been as a result of teamwork of the staff members in the teaching fraternity, the hard work and commitment of our beloved students who were able to do their best. We see this great performance as a combination of factors. They have all been in position to pass. We can send 99 today on the government. Ate yatwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Luweero Kiyemba Enoch asabye amasomero okunnyikiza ensoma empya eya new curriculum. Balina ensomesa eri holistic in nature. Bayigiriza omutwe, bayigiriza emikono, bayigiriza n'obwongo. Tubeebaza era tubasaba bagendere awo badiriza bagende mu maaso. Masomero mangi mu madisitulikiti amalala tugawulira. Abamu ku bayizi be twogeddeko nabo beebazizza nnyo Katonda ne basiima bazadde baabwe n'abasomesa olw'okubakolamu omulimu ogw'amaanyi. I did a combination of history and divinity. I thank God so much that I was able to score 20 points. And I am here at school today to thank God, along with my other classmates and our parents. We're here to thank God for the good results, and I would like to... Kayo nnyo obudde bungi. Ne twewuliza ku basomesa baffe ebyali bitulemeera. N'ekirala twewanye Omukama kubanga wewa Mukama buli kimu kisoboka. Nze ng'omuntu nali sikisuubirako labundi. Kisakye Tekira yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Webale nnyo Kisakye Tekira kitundu kisooka ekyamalindirire ku KTV. Katugende mu kuwummulamu n'oluvannyuma tugenda